of Uganda, and on my own behalf, I wish to convey our deep and heartfelt sympathies to His Excellency. At the same time, I condemn this despicable and cowardly assassination attempt that put his life and that of his supporters at risk. I also extend my deepest condolences to the family that lost their loved ones. As freedom fighters and peace lovers, we condemn political violence because it threatens democracy wherever it manifests. I wish His Excellency and all those injured a speedy recovery. Our thoughts and prayers are with them. Ye mukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni jokera Trump ng'akwata obukulembeze mu kisanja ekyaggwa ayina statement ze yakola ezaleetera bannayuganda okujaganya ne bagamba kyekyo tuwagira Donald Trump. Statement ki? Jangu zitugambe Nasifu aŋŋambye wano nti azijjukira, jangu zitugambe. Kakati President Museveni aweereza Donald Trump obubaka obugenda maaso n'okubeera nti bumusaasira ku kyabaddewo naddala ku bulamu bwe, ng'agamba nti nategeddeko ku ttemu eryabadde lyagala okukolebwa kwe yali President w'eggwanga erya America, His Excellency Donald Trump, naddala ku bulamu bwe ku lunaku olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 13 Julayi 2024 wakati ng'ali mu campaign rally mu kitundu ekimanyiddwa nga Butler mu Pennsylvania. Ku lwa gavumenti ya Uganda ne bannayuganda bonna kw'ossa ne ku lwange njagala okusaasira kugende eri His Excellency Donald Trump mu kiseera kye kimu nga nvumirira ekikolwa kino eky'obutiitiizi okwagala okutemula omuntu kw'ossa n'okuteeka obulamu bw'abawagizi be mu matigga. President Museveni ng'agamba twongera okusaasirira ddala oba okusembeza okusaasira kwaffe eri famire y'omuntu oyo eyagenze maaso n'okubeera nti afa, era nga abalwanizi b'eddembe ba freedom fighters ate era mu kiseera kye kimu ba peace lovers abaagazi b'emirembe tuvumirira political violence, effujjo mu by'obufuzi, kubanga oba obusambattuko bw'ebyobufuzi, ndowooza kye kigambo ekituufu, tuvumirira obusambattuko bw'ebyobufuzi kubanga buleetera demokrasiya okulabika nti munnanga aseebengerera wonna we buba bugudde. Kasita ebiseera ebyokulonda, kasita ebyobufuzi bibeeramu akatyabaga oba obusambattuko, kitegeeza nti demokrasiya aba aseebengeredde mu kitundu ekyo ekirimu obusambattuko mu biseera by'okulonda oba obusambattuko mu byobufuzi. President Museveni n'abagamba nti yagaliza His Excellency Donald Trump okusuuka okulungi ate era okw'obwangu. Ebirowoozo bye n'essaala ze zonna ziri wamu n'abantu abo abaakoseddwa kuli Donald Trump, ababiri abagenze maaso n'okulabika nti bakosebwa ebyasi kw'ossa n'omu eyafudde. President Museveni olunaku olwaleero agenze maaso n'okubeera nti munnanga abasaasira olw'ekyabaguddeko ku bulumbaganyi obwo bwakoleddwa ku yali President w'eggwanga erya America Donald Trump. Mu nteekateeka efaanaganako bw'etyo, jjukira Trump yawona okufa bwe yali ku campaign, amasasi ne gavuga kakano okutuukwe nga kuyulise, omuntu omu n'afiirawo, then abantu babiri ne bafuna ebisago eby'amaanyi. Kakati abeegaseeko olunaku olwaleero okubeera nti munnange ate abasaasira President Museveni. Mu kaseera kano twagala kugendako mu bitundu eby'Ishaka, angezeeko okunoonya ku musasi waffe Jonathan Atusingwize okulaba nti tutegeera ebifeeyo, ate ab'ekibiina ki National Unity Platform
gye bagenze maaso n'okulabika nti munnange ate batambulira. Ngezeeko okunoonya Jonan atusingwize tulabe nti tumufuna tayatubuulira ebigenda mu maaso sayidi awo. Batuuseewa batambudde batya? Tewabaddeewo okutaataagana olunaku olw'eggulo nakuteereddeko wano nga basika omugwa n'ekitongole ki Uganda Police Force naddala ku nationwide tours nezaddamu eza NUP, era okusinziira ku ayogerera poliisi agamba nti babadde tebannafuna kutegeezebwa nti bafunyeemu ku kyankalana wali mu kifo we babadde balina okwogerera ku radio. Poliisi yadde tennaba kufuna mawulire bamumbejja we bamukubidde wano ku makya, n'agamba nti teyategeddeko nti Kyagulanyi yayimiriziddwa ku radio n'atagenda maaso nakulabika nti munnange agyogererako, nga balina okusooka okukonsultinga ba venue managers oba bannannyini radio eno oba ba radio managers oba ddala kituufu babadde bamanyiiko ku kukyala kwa bannakibiina ki NUP ku radio station eyo we bataasobodde kwogerera olunaku olw'eggulo. Ngezaako okunoonya Jonat okulaba nti mufuna atubuulire ebigenda maaso sayidi awo, naye nga okusinziira ku butambi obugenda maaso n'okuyitiŋŋana abantu bo bakyali bangi nnyo ku raale y'ono oba ku kutambula kw'ono procession. Ishaka yatuuseeyo dda mu nteekateeka eno. Era okusinziira ku mbeera bwebadde abo be bamu ku bantu nga bamwaniriza wali eri mu bitundu eby'Ishaka eddakiika nga zibadde nga 3 emabegaana aho badde olukuŋŋaana olw'amaanyi bakulaga abamu nga bali ku bizimbe eby'enjawulo nga bagezaako okulabika nti munnange bamubugiriza. Jjukira tuwa zino agenda kulabika nti azitambuliza ddala wiiki eno yonna, abajja kubeera nti baziwunzika ng'ennaku z'omwezi zijja kubeera 19, then bakomewo ate tulabe wa gye bagenda okudda ku kusinziira ku nteekateeka yaabwe. Era waakiri ng'olunaku olwaleero tetunnafunayo kwemulugunya nti oba ekitongole ekya Uganda Police Force kikoze bwe kiti oba bwe kiti, nti oba bafunyemu okusika omugwa nakyo tebannaba. Era bakulaga namungi w'abantu mu langi emmyufu n'enjeru abasobodde okubeera nti beetaba ku laale eno. Jjukira bali mu kuguza bantu manifesto ey'ekibiina kw'ossa n'ebyo bye bagenda maaso n'okulabika nti munnange bakkiririzaamu nga National Unity Platform mu Western Uganda. Olunaku olw'eggulo babadde mu bitundu eby'ebundi bujjo awe bakubye olukuŋŋaana olunene ddala, era Kyagulanyi n'agenda mu maaso n'okulabika nti ayogerako gye bali n'abajjukiza obuvunaanyizibwa obw'okubanja accountability mu bakulembeze ab'enjawulo, n'abagamba please temukwata future yammwe kugiwa bakulembeze. Omukulembeze bw'aba alina kyakoze mu mubanja accountability naddala ku ssente ezammwe nga bannansi mugende maaso n'okulabika nti muzimubanja. Bamubuuza ebibuuzo ne mulaba ng'ayogeza birimi, oyo nga mumanya nti tali ku sayidi yammwe, mugende maaso n'okulabika nti mumubanja accountability. Kakati tulindirira tulabe ate message gyagenda okwetikkira abeeyo gyagenda olunaku olwaleero Ishaka kw'ossa ne Busheenyi. Jonathan atusingwize nkakasa nti tujja kumufuna anytime. Bwe biti bwe byabadde jjo. Yoyo Kyagulanyi Robert Sentamu bwe yabadde ebundi bujjo. Kati olunaku olwaleero agenze Ishaka Bukyeenyi, tulindirira tulabe byagenda okubeera nti munnange abagamba eyo yabagambya agina emisolo abakulembeze mu bateeke ku nninga babisazeemu. Simanya corruption enguzi musobola okubagambako
ne bagenda maaso n'okulabika nti bakyusa. So kati ku lugendo olwo Jona atusingwize ngenda kulabika nti munnange mufuna gye bujja kyuma kye kyekutte Jonathan bw'oba owulira genda maaso n'okulabika nti munnange okay bamaze okulabika nti batuuka ku venue we bagenda okuba olukuŋŋaana era tugenda kulabika nti tubafuna gye bujja maaso awo mu dakiika ntono nnyo tutegeere bano abutabe bagenze maaso n'okulabika nti batambula okutuuka wano kanziremu okunoonyaako ku atusingwize Jonan omusasi waffe atubuulira ate bwe batambudde olunaku olwaleero okutuuka awo katono nnyo tukolamu bwe tuti tukomewo tugende maaso n'okulabika nti twegatta ku atusingwize Jonan atubuulira embeera bweri saidi awo Jonan Assalamu alaikum. Atusingwize Jonan. Nsanyusa okuwuliza ssebo. Jonathan oli ludda wa mu kaseera kano? Abatuliza kupal nga bwe twabagambye essaawa mukaaga mawulire gaffe nti ennaku olwaleero pulezidenti w'ekibiina kya LUP Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bakulembeze banne ekibiina bolekedde olugendo okwoleka Western Uganda ku lunaku olwajjo. Lunaku olwaleero puroguramu yaabwe n'Ishaka wamu ne Bushenyi twogera bino nga Kyagulanyi akatuuka Ishaka ekisaawe era ku katale abamanyi saidi z'Ishaka